Kadama TV omwezi ogujja ekisiibwa kigenda kubeera nga kitandika naye waliwo Kadama wano agamba nti mu butuufu bali badde babongezaamu omusaala mu mwezi gw'ekisiibo kuba tebeebaka bakola nnyo nga ssaawa yonna babeera babayita bafumba nti Omuwarabu alya ekiro kyonna abeera alya buli abeera nga kasaanyi so Kadama agamba baali badde babongezaamuko ekisiibo tebabeera nga babongeza ku musaala katuwulire sitole ya Kadama ono n'engeri gy'ayagala omusaala gwabwe bagwongezeemu mu kisiibo. Kadama munnange ogamba otya eyo Uganda okitambuza otya kasuubira oli bulungi nti Mukama akyakuumye. Omanyi mu abantu abamu Mukama bye yatuggyirayo okubeera nga tubayisizaako ensonga zaffe kuba tolina kyotufunaku kaddata nti oba ki sisuubira nti waliyo Kadama yali avudde nti akutereeta takusimuyo wabula gwe nga gwe kikola ku lwa bulumi bw'olina eri eggwanga lyo lyolina eri omwana omwali olina eri omukyala omukozi oyo ali mu ggwanga lyonna lyalimu ng'akuba kyeyo ng'ali mu nnyumba ya Muwarabu naye ate ne wajja wabeerayo bano abatufunamu abalina kyakuggyako abavaayo okwefuula mbu batulumirirwa nti beesimbewo ku lwaffe ku lw'okuteekayo ekifaananyi kyaffe eri gavumenti ekyembi mu kya nti ate be batatulumirirwa be batalina yadde akatono ennyo ke bafaayo bwe kati. Tuli mwezi gwa kusatu omwezi oguddako ogwokuna nze nguyita sizoni yakufa era kati bwe mba njogerako ngamba bugambe nti wano we tulaga tugenda kufa kyekisiibo ku sayidi ya Kadama ali mu nnyumba y'Omuwarabu ku sayidi ya Kadama ali mu nnyumba y'Omuwarabu sisuubira nti kyengenda okwogerako nti nze nzekka akiyitamu gyebali bangi gyebali naye nze nganze olw'obulumi bwe nnina n'okunyigirizibwa kwempulira okuntuuse amazima ddala Mukama ayambe kibeere nga kikwatako era nga kikyusibwa. Nze muntu ali mu nnyumba ng'ennyumba gye ndimu aweza abantu 50 nga mu 50 olimu omukozi omu okusimbira omu omukozi omu bwenti tewali ajja wano bamukaamwana abaana baawo mikwana oba kyobaki mu kiseera ekyo ekyekisibo bakwate omukozi wa muleete kuba bamukaamwana bonna ab'omumaka muno tekuli n'omu alina mukozi abaana bonna ab'omumaka muno tekuli n'omu alina mukozi nze akola ewa nnyaabwe ne kitaabwe nze mukozi wakati mu bantu abo nga mu bantu abo omuntu ayinza okubayo n'agamba nti weebale n'agamba nti kwata liyaala yange eno yiino ngikuwadde weebale alimu omuntu omu wabula abalala bonna bakola gumu gwa kutiisatiisa nakkuyeekera kuduumira yalla n'afuuka yalla yalla n'afuuka yalla okitegeera eyo baana ebawuza mbu Omuwarabu teyagala mufumbira emmere oba kwennyala biki nze nkulayirira okuva we nalinnya ekigere mu maka muno nze afumba nze ayoza nze akola buli mulimu gwamu era ssaawa eziwera 6 owaayi twofumbe akawungeezi bwe baaziina owaayi twofumbe kyayi ku makyafubutukayo njagala kyayi kati be baana bebawuza mbu sima tebaagala tubafumbira emmere beerimba naye tugenda mu mwezi gwe baliiramu ng'obusaanyi gwe baliiramu ng'enzige nze gwolaba wano natandika dde okusiba sumbuusa ezigenda okuliibwa mu kisiibo obungi simanyi bumeka bwe nnaakasiba sisobola bukulimba kuba natandika okuzisiba mu mwezi ogwokubiri tuli mu gwakusatu leka tujja genda otuuka mu gwokuna nga freezer ntijuza sumbuusa zokka tuligenda mu kaseera mu muyinza okuliira enkoko 20 mu kiro kimu jasina okusibuluka busibulukise n'obununeddaako naye nga mwebaliira bwe batyo oba tebwandibadde bulumi bunyo buli awo naye nze ekintu ekisinga okunuma ku mutima ekindeetera n'okuleeta ebinyegenyege kwe kubeera nga mu kaseera ako tewali yadde asobola okuvaayo n'ayimirira n'agamba nti bannange kontrakiti y'omwana omunnayuganda efikisingibwe mu kiseera ky'ekisibo omwana abadde afuna $9,000 afuna oba akamu 3 abadde afuna akamu tumuteeke kamu 5 ku 1,500 nga tewali yadde avaayo n'abo abatufunamu abatunyonyonda nga tewali yadde agenda kuyimirirawo bwe bati
nze nkulayirira omwezi ogwo tusimatuka busimatusirwa kisa kya Mukama obutagwa ddalu. Ekisooka kya luna tubeera mu musana guba guzzeemu nga gutandise. Tubeera mu yalla taal bisira kubuuka masepiki sinki ziri ali n'ennyumba etunula nga kasasiro naye nga byonna bitunuulidde ggwe omuntu omu. Okitegeera onaasonyiwa si ggwe yeetaaga okubeera nga nkambuwayira naye munnange mmugo mwe tusobola okuyita essaawa zino kuba genda kukunga baana nti banaye bakadaama bannange twekunganye tugende ku kkubo twekalakaase. Nze muntu ali mu katundu wano wendi nga ndiwo Munnayuganda omu. Abakozi abalala Barundi, abakozi abalala Bannakenya. Ojja kumala ebbanga, sira kumala bbanga. Wakati nze okuva najjaano Oluganda ndwogerera ku ssimu yange. Sina mukozi gwe nali nsinkanyeko nti mwogere mu Uganda kati ogenda kukungaani mwekalakaasa. Ojjaga mugenda okwekalakaasa oli gwe oyagala okwekalakaasa naye nga ye gy'ali ali bulungi ate awo basirikire gye bali. Kuba we batuviiriddeko ddala obuzibu abajja ku mitimbagano ne batufuula mbu ffe be twogera tuli balimba. Olw'okuba ye Mukama yamussaako okusaasira kwe nti ennyumba gy'alimu ayinza okuba ng'afuna akati kamu ng'emitwalo 2. Ne bajja ne bazibikira ffe abanyigirizibwa. Abikaddamu omwezi ogwo ki ekyamazima kiri nti twetaaga okubeera nga twongezebwa. Tetuganye nti n'emyezi emirala tutaaga okubeera nga twongezebwa kasente. Ekyebbanga tetwandifuddeyo kuba kyekyo basalawo kutufuna na kutusaddaaka nga befuula abatulumirwa ndi mu bbanga ery'omwaka ebyo omwana baakozeemu kasente akamala naye nga ne mu bbanga ery'omwaka ogumu singa mmanfuna ogwo omusaala ogundeetera okubeera mu butebenkevu mu mwaka ogumu mmansobola okubeera nga nina akasente kange akamala. Naye omwezi ogwo at least emirala bwe giba gikeereye okugutunulwemu gutunulemu abakadamu tuva wa Uganda nga batuwa contract erimu abantu 7 nojja notuuka mu nnyumba ng'oli mu bantu 20 mu bantu 30. Mwezi gw'ekisibo gwe munaafubutuka gyali ne tukola abantu 50. Nze sirina mwezi gwe ntya ku kalenda nga mwezi gwa kisiibo. Omwaka olwatandika ne nkebeerawo bwe nti ekisibo kitandika ddi nti April ne nkwata ku mutwe ne ŋŋamba kabikkuse. Gwe mwezi ogwenkanankana n'ennaku eziri mu kalenda y'omwaka gwonna ew'Omuwarabu kuba gumu bwe guti. Naye Mukama akusasula busasi n'otagwa ddalu naye nga oba okulako katono nnyo bwe kati okugenda ogewuke. Ogweri entumbwe zo ne zigejja automatically olw'okuziyimiriza. Ogenda okulowooza egejja kumbe esibwa busibi olw'okuyimirira. Omuntu buli kaseera n'owulira nga gukubobba n'atuuka ekiseera nga tekyalina kyoyagala kumanya omutwe onyenya bunyenya naye nga ne bw'ogunyenya owulira gukuzitowa. Naye gye emitwalo 9 oli nakkalakata ng'alinga nti akuwakamu kitundu. Nakkalakata ate nga ne mu kyo gusobola nayiza ekyenda okukeerewa ne bakuwoleza nga bwe batalina ssente naye nga buli lunaku mulya bagula engoye naye nga n'ekyenda kiganye. Ekisiibo ekyo ne kiggwako ne wattabayo yadde akukwatira kantu bwe kati nti owaayo weebale ne kitabaawo. Ne gavumenti yennyini eyandibadde ekitukwasaganyirizaako ekikolo Omuwarabu abeere ng'akimanyi nabo kyabalema. Simanyi ddiro balikikolako kuba naluno olunaku lwe batusuubiza nti ojja kuba off. Bo bennyini tugenda okuva ku ofiisi nga batugambye olwo olweta mu lusuubira newankubadde mu contract mweluli naye teruliiyo tewali ajja ddukuka. Naye singa baakiteekawo kuviira ddala mu ntandikwa nti omukozi ateekeddwa okuba ne off oba wa kiyumba oba wa restaurant oba waaki oba waaki tekyandibaddeko buzibu era Omwarabu yandibadde akimanyi. Egyo emirimu tegiriimu buzibu okusulanga eggulu n'ogikola enkya. Era naye gwe manyini we programming nga noma nti ngenda genda okukolako nga ebisinga obungi mbikoze kuba enja sigenda kukola. Baakitulagirawo nti nedda ekyo tekiriyo temugenda kukisanga yoyo omuntu akunnyonnyonta era akufunako naye nga yayagala okuyisa mu mbeera bw'etyo. Ekisiibo nze nkayita kaseera ka kufa, kaseera ka maggwa, kaseera bw'obaale ne muno nga ali mu Saudi aliwa ogwo mwezi batumuwuliza manya bumanya nti bimutwala.
muleke mwesonyiwa oba mwagala nabo mukola ki omwesonyiwa nomanya nti kati nno mukazi wattu gyali kisa kya Mukama ayambe buyambi azze. Ke kaseera buli mwana wogambira munnange nsabiraako munnange nsabira naye nga tewali n'omu avuddeyo kubeera ng'alumirirwa kikyoyingiza nakyo kyofuna nga tewali. Naye balamu omwana wa munno n'okulira abantu abawera omugatte bwe gutyo naye nga tewali yadde agenda kwongeza ku kindi ekyo nti akuteereko yadde ekikulu nga tewali. Bali abakosa mbuto zaabwe, tewali anyiga tewali awuuna naye Mukama abalaba abaana baabwe bazadde abaana b'abaana baabwe bazadde mu kika kyabwe muli bamu alikola obwakadaama alinyumiza emizimu nti bannange mwali badde nga muyamba abaana abo ekiseera bye baayogerera nze muzzukulu ogundi naye kati nange ndi mu mbeera gye baayogerangako. Mukama abalaba bali kiri batuukako abazzukulu bali kibanyumiza nti jjajja wafa naye kiri bwekiti ne bwekiti ebuwalabu ebbanga lye balimala nga tebakifikisinze kati bakikozeeko kuba nemulajana katakwabo omuwala bwe bamulabira ku YouTube gye bamusanga n'agamba bambi biriwe bikinanyonyo nti naalya tafudde ebyokumanya kikigenda mu maaso nabutya bwe kitambula nsimanyi omwezi ogwo butya bwe nsobola gunnyonnyola gulambikira muntu simanyi omwana asobola okuntegeera yoyo omwana akirimu yekka asobola okutegeera ekigambo kyenjogerako essaawa zino atasobola okwemulugunya nga ngambye nti bannanga omuntu kyetaba okube nanga akasaala ke kafikisingibwamu bbanga ebyo ate nno mukati mu ekyo nga nno bw'abamu tetusaana kuvaayo gambe mukama wo nti munnange tukole bwetti ne bwe guti mwezi ogwo nga olukyogerako ensingo oyinza obutagisigaza bw'okyogerako n'akuggirayo contract n'agamba wano ensoma eri babagamba mwina funa ssente mmeka nti 9,000 kati sirikako kati onakyogerako otya nga ne mu contract baakibagadde oli akuyamba buyambi nakukwatibwa ekisa n'akunyigiramu kakunyigiddemu n'agamba okoze bulungi kwata kuno omwezi kankuba ssente bweziti nakyandibadde kirambikibwa ntatuganya nazino ez'emyezi emirala bwe ziba zongezeddwa omwezi gw'ekisiiba ne gusukkulumizibwa mwamikadde amazzi ogwo omwezi kigambo kimu kyensobola okunnyonnyola nakyo nti bwe tulaga tugenda kufa kyekigambo kyokka kyendaba ekiyinza okwenkanankana nakyo kyenjogerako tewali kirala naye nga twetaaga obuyambi twetaaga obudduukirize mu nsonga eyo abaana obulungi musirikire gye muli eno ensonga tebakwatako yadde ebakwatako nemanya mulimu nti ffenna entegerevu tezikwatagana naye anyigirizibwa tomuzibikira muleke eddoboozi lye libeere nga livaayo